Tumanyi ligamba nti tulina kusaba poliisi olukusa okola ekintu kyonna teririyo. Ne Public Order Management Act gye bagamba nti kale bwekuba kwekalakaasa naki etteeka ligamba poliisi gitegeezeeko. Etteeka terigamba saba olukusa okuva eri poliisi. Ate etteeka lyerimu bwe liba lyogera ku meetings eza political party tusinkana abakulembeze baffe naki etteeka eryo lyennyini ligamba eyo tebeera public meeting eri gy'olina okutegeezaako poliisi. Etteeka eryo mulisome bulungi. I think it is section 8 of the Public Order Management Act. Ligamba meetings ez'ekibiina z'abakulembeze b'ekibiina mobilization bwetyo teringa eri public meeting yolina okutegeezaako poliisi. Ni of course enanga ne Onyango oba oluzungu lwe luzibu oba amateeka ge mazibu bafune ababayambako okutafuta ebintu bino baleme kumala googera fuwa baswaza poliisi beeswazanga abantu baswaza family zaabwe. Abantu bano balina abakyala n'abaana. Kati bwogenda n'omala googera ku kamera ebintu ebitategeerekeka by'omanyi n'ebyotamanyi ng'oddayo ewaka nga bakwaniriza nti mwami komawo kulikayo dadi kulikayo ewaka bane tuswaleko ate tubeere serious. Ensonga ya t-shirt again tuli kibiina ekiri registered bwe tuba nga tulina t-shirt ziriko badge yaffe nga NUP eziriko ekifaananyi kya Kyagulanyi teeka ki erigamba nti t-shirt eba emenya amateeka ne bwe tuba twongeddeko ebigambo ng'emabega stop corruption mulekerawo buli w'enguzi stop brutalizing people mulekera okutulugunya abantu ekyo kimenya amateeka. Kale maybe enanga Onyango n'abalala abo abamala googera fuwa batubulire kale bigambo kibbo bye baagala tuwandike batusindikire listi nti bino bye mubamuteeka ku t-shirt zammwe biri ebirala bimenya amateeka. So abantu bano balekera okubuzaabuza bannayuganda nga boogera bye bamanyi ne batamanyi. Ffe tujja sigala nga tukola ekyo tumanyi nti kikkirizibwa mu mateeka. Bwe twali tugeza kukolako consultations za President Kyagulanyi ojjukira ekyaliwo twabawandiikira era ne bagenda mu maaso ne bakuba abantu baffe ne ba breaking meetings zaffe. So ekisooka tetwetaaga kubawandiikira naye ate n'ekirala ne bwe tubawandiikira tebagenda kukola kyanjawulo. Kyova olaba embalala bwe tubadde nga twogera n'oyo omusajja DPC Vice President Deputy President waffe amubuuzizza naye lwaki weeyisa bwoti n'atuddamu nti mwe mumanyi ekituuse ku DPC w'embalala bw'abalese ne mukola olukiiko eyo ng'agezaako tulaga nti oyo musajja era mumusabira ayinza okuba mu kkomera oba ki kubanga simanyi kye bamukoze okusinziira ono DPC w'ekyenjo babadde ayogera abadde alaga nti oli bamuyisiza bubi nnyo nnyo. So nga twakozesa obukodyo bwaffe Robert of Style okukola meeting yaffe ng'oyo DPC tategedde kubanga tumanyi bulungi nnyo singa yategeera era balize ne bakola ng'ebimulabye bye bakoze